okuwenja obuwagizi bw'akalulu ku bwa pulezidenti abavuganya ab'enjawulo kwe bali, olwaleero General Gregory Mugisha Muntu asibye mu disitulikiti Mpigi ng'awenja buwagizi. Ono asoose kuwa abatuuze mukisa okumubuulira ebyo bye bamusuubiramu singa abaawangudde obwa pulezidenti. Bano bamubuulidde nti tebalina ssanyu mu myaka 4 egya gavumenti eriko mbu kubanga n'ebyenfuna byonna mu kitundu kyabwe byagootaana dda nga kati babula kwerya nkuta. Tetuyinaamu kkolero lyonna liwa abantu mirimu, tetuyinaamu mulimu gwonna abantu gwe bakola okuleka obulimu obutonotono bwe beeyiiza. Bw'otuuka mu ggeto zonna zijjudde batamiivu, abantu abaali abalamu bonna banywa mwenge. Banira bemulugunyiza ne ku ngeri abagwira gye basusuutibwamu mu kitundu kyabwe gye bagamba nti esinga n'ey'abannansi. Tuuka e Kawumba ku lusozi olaba amaato Abachina ge bakola ge bagenda okuteeka okuliraana Katebe awo. Waliwo ekitoogo ekinene ennyo ekigatta kuleka Victoria. Baleese twakita ennungi, twakita ennene, omusenyu bagenda kusigala nga bagusima kyokka ate nga babagoba mu Lwera. Abalala bamusabye abazimbira obutale basobole okukola singa abatuuse mu ntebe ennene. Tufuna akatale akapeera obasayidi awo naffe netubeera obulungi. Kati mu kwogerako gye bali, General Muntu asookedde mu kusaba bannabe kwerinda okwegenjereza engeri gye bakolamu emirimu gyabwe n'okwewala okunyigiriza abantu ba bulijjo nga beeyinulira ku bakulembeze abali mu buyinza. Bw'okola ebintu nga totunulira awala n'olinyirira omuntu ate nga nkya asobola kubanga ye yali mu bukulembeze obwo, uniform egenda kuzitowerera kyoli mu kubanga kati order zigenda kubanga ziba mwoyo ko linyiridde. Abasabye okukakkanya ebiwawaatiro nti kubanga gavumenti zikyuka buli kiseera. Mbagamba mwabakyali mu uniform mugende mpola. Obudde bukyuka, gavumenti zikyuka ng'obudde. Abalagidde kino okukirowoozaako n'okukikola mu bwangu obwetaagisa okwewala enkyukakyuka eno okubatomera nga tebeetegese. Ekintu ekikutomera nga teweetegese kisobola okuleetera okukola decisions enkyamu. Enkyukakyuka ejja kubaawo. Enkuba ettonye, omusana gugwe, kibuyaga eyite, kati ono asabye bannampigi okumwesigisa obuwagizi bwabwe olw'okuba nti ye yasaanidde. Ndi musajja mwesimbu, ndi omuntu atambulira ku mazima. Ebitiibwa tebinkola ki tebintawaanya mu mutwe gwange. Ne bwe naali komanda w'amagye ng'ebitiibwa wano ebimyufu biri wano ng'amagye ganeetoolodde saabeera na malala. Ono era talemye kukoona ne ku kya gavumenti obutawagira abantu bakola mirimu egiyimirizzaawo n'okulaakulanya eggwanga. Kyagamba nti kiriremezza emabega. Abantu abali mu bulimi, abantu abali mu bulunzi. Ebbula ly'emirimu eribwetikidde eggwanga ensangi zino era nga likaabe bangi akayirigombe naddala abavubuka, agamba nti yalisalidde amagezi gaakuzzaawo n'okwongera amaanyi mu bwegasse ne mu banka ez'enkulaakulana. Kubanga abo bwe bakoma okukulaakulana, bwe bakoma okuteekako emirimu, bwe bateekako emirimu, abaana bava mu universities nabo nga bakola ki nga bafuna emirimu. Abatuuze b'eno nga bamaze okuwuliriza ebigambo bya Muntu balaza essuubi mu bukulembeze bwe singa anaawangula. Democracy ow'ekimmemmete gwe twagala buli omu yeyagalire mu ggwanga. Yandisoose nazzaayo ssente zaffe ne ziba nga zizitowa naye kati tulinga abakwata ebipapula. Ono ng'avudde wano oluvannyuma yeeyongeddeyo okwolekera ebitundu by'eggomba ayongera okuyega abaayo okumuwa obuwagizi.